Uganda yensi munsi yonna etayina maje gaggwanga. Uganda munsi yonna yensi etayina maje gaggwanga. Ngera maje agali mu ggwanga Uganda kitongole kya bwannannyini. It is a private entity. Kitongole kya bwannannyini, maje ga bwannannyini galina bakama baago. Era amaje ago oyinza okusanga nga ekitongole kya UPDF kina bakitema mu poloti. Ngera bannyinigo nga buli omu alinamu polote eyiye gy'aduumira era gy'akomandinga era nga polote ezo ziri mu maje g'eggwanga Uganda zirina be ziwuliriza. That's why nti mu ggwanga Uganda weekanga nti abantu abagenda e Russia abagenda Korea luddawa okutendekebwa amaje neeyo mu UK okutendekebwa amaje ate batendekebwa amaje ne bambagibwa n'eccepe kulwanagana n'abasivilians abatamanyi yadde mucaka. Uganda yensi yokka eyina amaje nga amaje gakolera muntu sekinnoomu ngere eggwanga Uganda ne bwe liba lifunye obulumbaganyi ngere eggwanga Uganda ne bwe liba lifunye ekintu kyonna ekitugumbula bannansi amaje ago nga bannyinigo tebagalagidde kubaako kye gakola kutaasa ggwanga Uganda yesobola okusaanawo nga naye tulina amaje. Naye nga Uganda nga yo Uganda bannanyini maje ago babaako ekibabaddeko ekitaataaganya ku buyinza bwabwe amaje ago gasobola okujjayo buli kimu kyonna okuprotectinga nnyini maje ago. Naye ng'ate ekyewuunyisa nti amaje ago bano bannayuganda ate be balina okugafacilitatinga be balina okugabeezaawo be balina okugalabirira be balina okugasasula be balina okugagulira ebyambalo be balina okugagulira buli kimu ekikozesebwa. Naye ng'ate nga bo bannayuganda tebagayinaako yadde olukusanga bannyinigo bagatematema mu poloti buli omu alinako paati ye gy'aduumira era gy'atwala era emuwulira. Ne weewuunya amaje g'eggwanga agava ne gagamba atuwambye omuntu ne tumutwala kubanga akola dduyiro w'ekinnamagye kati saawa zino akakofiira ne ovulo baabivaako dda tegukyali musango era tezikyali ngoye z'amagye. Naye ng'ate omusango gw'okwambala akakofiira ne overall baagukwatirako abannayuganda okumala emyaka eno okuviira ddala mu 2020 paka mu mwaka oguwedde. Era okumanya bakikozesa ng'omusango okuvunaana bannayuganda n'abamu ne batuuka okubeera mu kooti masho kubanga bambadde ovulo n'akakofiira ne batuuka l'obbireetera UPDF amendment bill era neeyisibwa etteeka eryo ne liyisibwa nga n'okwambala obukofiira obumyufu era kwe buli nga ne kawunda suits ne bazigazeetinga nti byambalo by'amagye. Kati saawa zino etteeka eryo lye baakola n'ebyambalo ebyo bye baagazeetinga n'obukofiira obwo bwe baakola kati saawa zino tebikyali musango kubanga biri mu mateeka ekiraga nti amagye gano tegatambulira ku mateeka gali mu constitution bo kennyini ge beekoledde abo gennyini be bageekolera ng'era balaga nti ge bagenda okutambulirako okufufugaza ensi oba okufuga ensi kubanga bafugira ku mateeka tebafugira ku nfuga y'amateeka oba okitegeera. Etteeka eryo lyennyini lye liba bakola lye lyalina okubalungamya na butawe bagenda okuwamba abantu naye nalyo kennyini tebaligoberedde ate kati bali outside tteeka bo kennyini lye byekolera mbudduyiro wa kinnamagye kati yakwatisa abantu. Kati ogenda okuwulira nga bakoze amendment mu biiri eyo yennyini gye baakola ng'era bateekamu akawaayiro akagamba nti bw'onookola dduyiro ng'otaddeko oba ki oba bw'onookola dduyiro ng'oweesa ensawo oyo dduyiro tumugazeetinze kati wa kinnamagye toteekeddwa mukola. That is Uganda. Era nga Jeno Mulambe yasoma mbu Jeno is a Jeno. Tulaba ba Jeno ne bw'oba olaba firimu n'olaba Jeno ng'alina respect emuweebwa mu society naye ba Jeno b'e Uganda balinga basiisi ba chapati ku kkubo. No one respects them because they are nothing, totally criminals. It is a group of cartel. It is a group of thugs. It's a group of criminals doing whatever they want on civilians. And for them, they go there to get training just to torture civilians. The indigenous, the Ugandans. Abali supposed to kubanga bakumibwa those people. When you find a country that the generals, the officers, like those people in security, they are the one committing crimes against humanity. Abantu abali mu bitongole ebyo abalina okukwasa amateeka abalina okuwa obwenkanya bwe butalabikiddwa ate bo bennyini be bamenya amateeka. So where are you going to report those people? Abantu bwe batyo bogenda bawaabirawo eyo yensi bannayuganda gye mwagala eyo yensi gye bagamba erimu emirembe ng'omuntu omukwasi w'emmundu
ayina okuwa obwenkanya mu ba civilians oba bafunye embeera etali ya bwenkanya to each other ye kennyini ekimulaga nti is a superior ye wenjawulo ku bo ye yafuna okutendekebwa ku bo naye ate ye yatendekebwa okujja okulwanagana ne civilians kiri ng'omuntu okugenda mu gym okuyiga okuba ebikonde naye ng'ogenda kuba omuntu atalina mikono and you call yourself a giant bebo bannamagye b'eggwanga Uganda bebo bajjeno b'eggwanga Uganda n'otunula Jeno Kraije Jeno Damulira nga Jeno Damulira awamba abantu n'atandika okubookya ne paasi n'akola kwegamba it's like omuntu oba bannange oba kyogere ntya it's like omuntu omukulu okwata omwana omukulu akuba omusinga amaanyi n'obuyinza oluusi gwe taata wo bagwe nnyina n'otandika omukuba n'omwokya omwana oyo sigamba nti aba tasobola kukuddiza naye aba akurespectinga okitegera beeyambisa ebyo ebitiibwa bya Jeno biki ffe tuyina emmundu okutulugunya abantu kakati abantu ng'abo oba ogenda bawaabirawa bwe weekanga nti abantu ng'abo bafuna trainings ezo kye bagamba n'amawanga amalala gonna gakola bwe gati kye bagamba n'amagye g'amawanga amalala gonna gakola bwe gati kye bagamba is that the sign of peace keeping peace abantu abalina okukuuma emirembe ng'ate be bagisaanyaawo abantu abalina okukuuma emirembe nga be badda ne ku TV national TV oli nayogera ogwash nayogera agagamba agatakwatagana nayogera agagamba aganyiza oyo tumukutte olw'okukola dduyiro w'ekinnamagye kubanga basimba palede yaliwo mu gwokubiri gw'omwaka guno kati tuli mu gwa mwenda nga bamukutte essaawa zino nga gwe musango gwe bamuteekako kati akakofiira ne ovulo baabivaako dde ebyo tebikyali misango naye nga baabikolera n'etteeka ngera bw'obyambala awo baddembe okuvunaaniramu katugenda kulaba nga baleese etteeka nti bw'okola dduyiro no ogenda kuba okoze edduyiro wa kinnamagye ndowooza kati n'edduyiro bagenda mugazeetinga naye bawulewo dduyiro w'amagye n'atali w'amagye nga bwe baayawula mu ngoye. That is Uganda for you. That is Uganda. And ebyo ebikola by the way babikola kutunafuya ate njagala mukimanye teri muntu gwe banafuya talina maanyi. Omuntu yenna ajja okumalamu amaanyi n'okunafuya ku kyokola kitegeeza oyina amaanyi ate anaakumalamu ki bw'oba togalina. Bw'oba tolina maanyi ate lwaki aba akumalamu amaanyi? Aba akumalamu amaanyi kubanga akimanyi ogalina. You have powers. Ogalina amaanyi yensonga lwaki akola buli kimu kyonna okunafuya. Yensonga lwaki akola buli kimu kyonna okumalamu amaanyi kubanga akimanyi ogalina. Oba kubanga togalina yandiba talina budde bwe bukola buli kimu kyonna kigakumalamu. Kikunafuya. Obo kitegeera mu kaseera kano ebyo bibalina okukola kubanga baabikola ne mu 2021 kuwamba buli omu kukwata buli omu kumugulako misango egitategeerekeka. Obo kitegeera kutiisa kukangatiisa kubanga right now bakimanyi Bannayuganda n'amaanyi g'abantu gali much ready to fight with them, so they have to do all of those criminality on people okubatiisa n'okubalowooza nti muli banafu n'okubalowooza nti temulina kye musobola kubanga bo balina obuyinza na buli kimu okukola kya buli kya bugwagwa ng'amateeka tegaba ku tteeko kati bakozesa bumenyi bw'amateeka okubalaga nti b'amaanyi. Oba kitegeera and you cannot keep law and order ng'ate gwe omw agamenya. You cannot force people to keep law and order yet you gwe enforcement agakwatisa ng'ate togagoberedde. Obo kitegeera and at the same point tulina okumenya ku mateeka okutereeza amateeka kubanga bwe tunagamba nti tugoberera amateeka and bwe tugezaako okugoberera amateeka ate mu kugagoberera eyo gye batulumba ne batugamba nti tugamenye. So sometimes tulina okumenya ku mateeka okutereeza amateeka. Okitegeera kubanga bo beeyambisa bumenyi bw'amateeka ate baagale bakwasise ffe amateeka ate nga ffe tulaga nti no tutambulidde ku mateeka naye ne bwe tugatambuliramu era basigala balaga nti no tugamenya. Kati naffe tulina akaseera we tugenda okutuuka tumenye ku mateeka okukolekitinga amateeka. Tulina okutuuka akaseera okumenya ku mateeka tukolekitinge bano abagakozesa ate okugamenya. Oba mukategedde akantu ako. So don't lose hope. Temuggwamu maanyi Bannayuganda tukyali ku track.